Owekitiibwa Bwanika Ssaabawolereza, Owekitiibwa Israel Kitooke ow'amawulire, Owekitiibwa Kotilda Nakate ow'ebyenjigiriza n'obulamu n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka, Owekitiibwa Joseph Kawuki owa gavumenti ez'ebitundu n'Owekitiibwa Noah Kiyimba ow'olukiiko ne Cabinet n'emirimu mu ofiisi ya Katikkiro, bo ne bannyabo bannamawulire, nziramu okubeetondera okukeerewa Owekitiibwa Mariam Mayanja owa Bulungibwansi, naye nsanyuse nnyo okubalabako enkya ya leero. Ndabye ne Alan Cruz ono gwe mbadde ndudde okulaba, naye mwenna nsanyuse okubalaba. Mu kiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa 6:40 ez'omutumbi, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo beeyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala Sseggwanga aleme kukola mirimo wadde okutaataaganyizibwa, kubanga okuwummulira eweekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okussuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu bunabyalo Muteregga, nategeeza Obuganda nti Cuucu sindikidde Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga olw'okuba yali afulumya eggwanga nga 21 Maachi 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 69 nga tuli mu kkanisa y'Abadiventi e Najjanankumbi nga 13 Apuli 2024 nategeeza Obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa. Ekyabeena okuba nga ali bweru era n'addamu okukitegeeza Obuganda nga 6 Mei 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 24 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 Mei, ate ne Toronto mu Canada nga 11 Mei, yonna gye yagenda nga Magulu Nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo, naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwango gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wassajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate nga 18 June twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukulu Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira ate n'ogwange, ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba Minisita wa Kabaka ow'amawulire, ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gw'agamba. Ffenna tumanyi nti Nnamunswa wa njawulo
kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga za kwanamya, era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba, baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola, ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola, bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule, bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka, oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi naye ndibababuulira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya oba nakusuula Buganda. Muganda agamba ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda kyagamba nti akusigula mu malinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazannyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ez'ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesiga. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naabaloga n'abooli olulangira
ate n'abo bonna bwe tubadde tulonda ebifa ku Nantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, tukusinza era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Namulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuzza ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, gonnomola ku Buganda emikisa, naffe otuwe emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Waliwo